Alright, Seka 971 gwe mukoto nkwaniriza webali kubeeranga weyunga ku mukoto guno. Katweyongereyo munange ensonga za Chloe ono Antu Kaduuka ne munne Cisse eyayingirira omulimu gwe gumu bikyalanda. Client eyawa Cisse ssente amukolera edduuka lya $45,000. Ekyategeerekeka ssente alabika ssente yazibulankanya n'abeera nga yakola edduuka lya ssente ntono nnyo, maybe million nga 10 maximum oba 15. Kakati nno munnange client ate yaddukidde wakaduuka nga yeekubira enduulu. Ekyo nno kyanyizizza Cisse. Kakati nno munnange ali bubi Anti Kaduuka byatamuvuma bingi nnyo. Naye wano mu vidiyo eno client ali mu kubeera nga yeeyogerako abeere nga agezako okutegeeza nti ye talina buzibu bwonna na Cisse wabula aleete accountability. Bibino byonna teweerabira kubeera ng'osubscribinga. Bempitamu byonna saagala kugamba nti nze ndi munnabawulire nti nze Chloe namulabako agakatonda mu ggulu kitange gye yeebase Makombe nze so Chloe njogedde naye you can talk. You can talk. Ogerangako na Chloe sinayogerangako na Chloe agakatonda mu ggulu ensi enjulire nze siri politician siri nti Facebook what I'm not a blogger nali njagala muntu ng'alina amazima si buli omuntu mubi abantu obe kukola ekibi obeera ne chance n'ogamba tomanyi ono aba mulungi bw'oba oli mulungi mu mutima gwo abalungi gye bali si yeggwe wekka. I've always been like that. Abantu obawa chance kati n'engenda nengende wasenga Cisse bwe nagenda wasenga Cisse ndajja ng'akamba bannange mbakoola mumpe holoseero nentunuulira ebintu bino for some time blocking anazijja ku Facebook ze siddangayo kulaba Chloe newemba wakulaba Chloe nga ngenda mu ssimu y'omuntu omulala oba yabba wange nga simusobola kubanga yablockinga kwekuwulira omulanga gwa Cisse nti Cisse ayagala holoseero nakola holoseero ya Madam Helen nange neŋŋamba nti akwata omutwalo gwa paundi nenguwa senga Cisse nemugamba senga sente ŋŋenda zikuwa mpola senda weekutekkiriza kusendinga sente bwezo za busobobusobo 25 eza paundi buli lunaku omwezi ekuwa omutwalo naye buli lunaku nesitamalayo sente omwezi bwe gwali gunaatera gwatandika ogwa Juni natandika muwa sente mu Meeyi nenzirayo nemuwa sente Juni neziggwako 3 consecutive days nga ziriko 25 najja ku live n'agamba nti nno ŋŋenda ggulawo account Centenary nemugamba tukozesa Centenary kubanga ye banka yokka senda weefu kutuweereza ekozesa Centenary yokka yajja ku live n'akyogera okay nemuwa sente bwe namuwa sente zaalimu $4,482 owulidde miliyoni meka 44.82 okay kati nzogamba 45 I just round it off kati bwe namuweze sente nemugamba senga nkolera lisiti y'ebintu by'ogenda okugula ompe ne price senga yaŋŋamba nze nkola amaduuka nze mmanyi byengula ebyo tebikukwatako neŋŋamba nensirika neŋŋamba ate nakakaziwa akajanja kanzirike nensirika kati bwe yapalira sente n'abikola nemuwa sente nga tuli happy nenzikiriza bwe yaggulawo ebintu byange yali ku live nembagamba mwebale nemuwa omutwalo 10 n'omukyala Ajara nembagamba mwebale munyambye nga nange nali musanyufu naye olw'okubanga neŋŋamba okay ebintu bino biri biti neŋŋamba this is not a small show eno wholesale omuntu yenna bw'oba oyagala ebintu accountability ogyetaaga nemugamba ati nno Cisse ompadde ebintu naye njagala kumanya sente mmeka ze wateeka mu bintu nze nzijukira olunaku Cisse yali ava mu bbanka nemubuwere naŋŋamba ogamba ki waliwo obuzibu accountability biki byogamba kati nina obuzibu bwonna konseneza njagala kumanya ebintu bye wampadde biri waasi mmeka wataddemu fridge wataddemu ebirala n'ebintu
capital wa sente mmeka nangamba nja kuwandikira ebintu ebitalina receipts nja kuwa ne receipts n'akwata ekipapula ekiriko receipt n'akimpa ekintu ekyo kyali expenditure eyo gye yampa yaliko ebintu nga expenditure ye gyakoze etalina receipt n'akata receipt books n'azimba neŋŋamba brother wange amanyi okubalirira ebitabo n'ajja mu dduuka ne mugamba tino munnange kwata ebintu bino ombalire ebintu bino yenyabo ebitabo byonna bikole boti brother yajja n'amalawo wiiki namba nga organizinga bitabo bino sise kyamunyiiza n'agamba ne mugamba ne mubembereza please ngambye brother wange abale ebitabo omuntu bw'abala ebitabo at least yategeera kiki kyagiraki sisa teyakisanyukira yasirika naye nga ntegedde takisanyukidde ze nensirika bwe yampa expenditure nga tumaze ne mubuuza expenditure eno gy'ompadde eriwa n'agimpeereza bwe yagimpeereza nagwawo ekigo nemugamba ese edduuka nga tekudino osazeewo olikozesezza booti nga $11,000